Okakasa. Olina ibo apakola photogenic. Nibagatakateli. Siyezi. Naye wabera akose erinnya lyange obubikwerezo ki. Ekintu ekyo si kirungi. Toyinza kasudda mu microphone. Bwaba wakose erinnya lyange obubi. Naliwe yeita gravity mumala yeita wasinya kamili dunia gravity duniani. Yakunoonya. Toyinza kasudda bantu microphone. Microphone. It's okay to go to the this one to college for serious. This one's a kind of to go to I never said in Yange, my baby mother, Dunia microphone. What's it in Yange, Uganda? Okay, she knows no Kumpo would do. When it is nabi mbadde mugenda okukola temanyi buba busy mwina amawulire mangi ge mwina onoonya naye omufuna akasimu okuva ewange mu mwambwa emujja nsobole okwongerayo meseji yange so tuli wano officially okutongoza okwepiica concert kuba ebaddewo ng'erangirwa era nga mugiraba naye kati leero tugitongoza officially tulina show enaku z'omwezi nga 2 September wano wennyini erugogo ku cricket oval era nga bwe tuzze tubikola kuba si gwe gusoose oli ayirugamba onaako ogenda tuwaabe kimumanyi gravity kyasobola okukola mumanyi nze entertainer asinga ate ekirala nze muyimbi asinga amaanyi right now saawa zino mu Uganda in fact East Africa sijja gamba Uganda yokka kuba okwepijjako kwakuli everywhere nze muyimbi asinga amaanyi saawa zino so tuli wano bategeeza tulina show ku Kabiri era nga mbakowoola nkowoola abawagizi bange nkowoola abanyumirwa music we Uganda nkowoola abantu bagala okwemalako ennaku nkowoola abanjagala yama unlike bali abadde beesiba ku kino ekisaawe ffe tuli confirmed era tusobola tunene wano ku cricket oval receipts tuziine ekisaawe kiri paid banners mwazirabye dda obulambo bwatandise dda okulwaninga ekisaawe tetukyesibaako bwesiringa abayimbi abamu ekisaawe wetuli era tukola ne press conference tugirese wano basically byebyo ate sesibangako ku kintu sirimbangako nze kyenjogera kiba kintu siyinza kwesiba ku kintu nga ekiri confirm siyinza vayo ne mbagamba nina share ngogo nga teri pay yaman so nze ngenda okwogera byenjogera bambitegeeza ndi musajja wa kigambo kyange yaman tujja kwaniriza ebibuuzo 1 2 3 4 5 10 asanga tebivoola bebivoola mulaba nyimiridde yes okay amanya abantu taabule abakumutege kya mu Uganda ndako olaba abannamawulire balina nabyo ensobi zaabwe obawadde omukisa babuuzeeyo bulungi ebibaluma ne baagala otubuuza ne baagala otuyingira mu bulamu bwaffe ng'ate bangi nnyo mukola ensobi mmwe tulina ebintu byammwe bye tumanyi ebintu byammwe bingi nnyo ze waliwo munnamawulire omu yasobya ku mwana ate ne wano waali yakiringa ne kooti omuwala najja naŋŋamba nannyonnyola ng'omuyimbi ow'erimu nyamba gravity mbeeko kyenkola ki ala okufusa omusanvu guno sajja mu mawulire era nabasindika ku poliisi ne babimaliriza simanyi ngeri gye kyaggwamu era waali wano gayina olaba lwezi niwe munnange ffe tetujjayo okitegeera mulina ensobi zammwe nze kusalongo wa cricket oval wetuba twetololaawo ekibuuzo ekyange kiri tukulaba ozze n'omukko okundumaaluma naye in case era emergency yimbi abalala abagira omuwendo ne baguwanika waggulu nze nina audiensi yange nga bwenjimanyi manyi nekyesobola
neziri sente bazisobola ennyingi naye ffe tulina ebbeeyi yaffe kwe tutambulira mpola so that buli omu afuna omukisa omutwalo gumu nga bwe gubaddewo ebbanga lyonna kyetwakyusizaamu mu VIP luli yali ya mitwalo 2 leero twayongezaako emitwalo negibeera 3 kulwenteekateeka ku bintu bye twayongeddemu kubagenda okubeera mu VIP lwaki twayongeddemu omutwalo gumu naye tuli ku mutwalo gumu VIP 3 tembo miliyoni 3 yamaani abantu bangi baali bakubanja ogende ku Freedom City lwaki wasala kino ku mawulo gogo gye wamala okuba ate bw'ove wamama omala noddayo natandikira ku Freedom City negikuba emyaka gyonna nintuusa ngenda waggulu ate kati olikwako ku iPhone 15 Pro Max ate kyekikuza ku Nokia eyo tuvuddeyo tweyongeddeyo wala ekitegeere so siyinza kudda eri ate genava genda nafuye ate ekitegeera yamaani Yes. oluyimba olusinza amaanyi lukyanyimba musiki wange lwendaba mbu lukoze nnyo nnyo okwepiikya lutrenize mu nsi ez'enjawulo lwamaanyi Kenya lwamaanyi Congo lwamaanyi Nigeria waliwo kafyuta akanyini mu challenge bwa TikTok ne lukwongera amaanyi so lwe lulimba lwange alibuze ekirala lwaki ababula abantu lwaki bannamawulire wano muliwo 2 3 4 5 wandibaddewo lwaki mbeera mulungi omu ye lwaki aba mulungi omu ate bino ebintu byanjawulo audience yange neye navyo byanjawulo navyo audience ye bebali yeso lwaki olaba aba awayuba amufayiri bani kati nange nina audience yange bakyali bange bano abagamba nze mwana ffe batunafuya fetubonyebonye n'ensi eno abacapati aulungali capati rolekisi boda esiyeri yowagwani watstopping abadiyazizawukana yunonse nga bweyogera otegeera byawukanira ddala situwanza omuntu wangu asobola otegeera ebintu bya navio oba omuntu wa navio ofaani wa navio asobola otegeera ebintu bya gravito evenues zanjawulo interest fees byanjawulo buli kimu kyanjawulo tegera so sisuubira mbu waliwo omusango gwe nazizza okukola show ennaku z'omwezi 2 nga ne muganda wange navyo alina ku nnaku z'omwezi 2 waliwo n'obutakkanya otwasemera ne babitifiiri era nga kyakuleetera obusozi ng'okutwala bamwe bakutwala mu bayigize enjiyazo obujobe oba musungu etwamanya era amaziga gafuba abasajja wabasonyiwa saayina butakkanya abasajja wabasonyiwa saayina butakkanya nabo ne nali njogera amazima nti toyinza kubeera ku kintu kimu emyaka ku myaka bano bebasinga oli ne bwakola ate nnyo gwe tonatuuka kamiliyoni tonatuuka bobe tonatuuka bebekulu otegeera nali ngezaako balaga tibeetaaga baleke space n'abalala bagifiiringa bakoze nnyo kuba baatuuka ne babeera mu comfort zone ng'oli tafaayo oba ne bwe sifulumya vidiyo ne bwe sikola show ne bwe sitapushinga music nze bagamba nze ennamba emu otegeera kyekyo nali ngezaako era kasana kyogerako mwalaba mu industry yagezaako kyuka ezakyukamu ennamba n'abaana abapya abazze ne babawerukaminga fiiti otegeera naye saayina butakkanya nabo bakyali bange Tambi Franka yakuwabidde omusango gwa assault era onoonyezebwako bulungi bw'abawagizi bo tebeera aliikirire nti nno ekivulu kiyinza okutuuka ng'oli mundu mu bufunze yagambye nti olina gwe wakubye Ntambi Franka omusango gukyagenda mu maaso bakunoonyereza twagala musibirako ne sente namulabyeko nange ajjeko ebintu byatajja ku ttama musiba sente bw'aba alina kuwadika kurasha katini bwe kati ne waba alina kaka ne baba kumusuna busuni akijjeko ekyo ekintu musiba miliyoni 5 bw'aba ng'agamba yakubiddwa kitegeera okubanga okuwooninga kwe kuba n'okuba ajja kufuna
ewa abakyanoonya anoonya amawulire era nga wotwe time n'omubuuzaako temanyi munaayinamu bakyalibe bangi naye amawulire gayagala ajja gafuna tegeera bwe nkuwooninga negamba kino ne kino okola nsobi tegeera bweyagala kulumba nze nnumba nga nze totekamu mukyala wange ate owayiriza bintu bya ssente bw'ova nogamba nabba ssente ku mukazi Sweden nga tolina proof bwe nkutwala mu kooti onajjayo proof nga nziba ssente ng'omanyi emirimu gy'oba oyonoonye gw'ogamba nkuba mukyala wange wavaayo nga talina adde kabalabe nga yinaanyirira bwati gundi onagamba ki otegeera mukyala wange era atambulira mu kuswala atwala abaana kusomero bagamba yoyo omukazi gwe bakuba otegeera lwakuba olyagala relevance agala mwogerako naye muganda nera nyongera okuwoninga era nkyakuwoninga bw'odesenyiwa famire yange n'ebintu byogera notaba na proof nabyo ojja ssibwa oba ojja kukubwa biri ebyo bibiri ekyagamba mbu ya reportinze poliisi ya buli omu Uganda police buli omu emuwuliriza naye after kuwuliriza leta proof okitegeera leta proof mbu bankubye sikwata kwejindikako muntu n'ogweteeka ku ttama mbu bakukubye n'ovaayo n'oyogera sebo ng'okyalinamu ne tusipiki mu mannyo olina amannyo nga bakukubye batolina amannyo okitegeera kati nze kaddala mazima kale nsobola okuba kyaliyo n'akomo n'ayogera yandibadde mu ddwaliro tegeera naye webanga woningi yange bwetyo bweri nga sebo mponinga oli n'afuna n'egundi neyeteeka ku gundi otegeera siri munafu nnyo osobola olwani ate bwe namusanze media house wabeerawo cameras wabeerawo abantu tegeera nze siri fala sebo nkwate sebo mfunyiza oyo kyali mugundi mu media house ku radio gye neetaaga tegeera gye ngenza oteeka obulango bwange gye ngenza osaba sponsorship nwanyirewo namuwoninze ye najja ngeri gyanoonya amawulire n'akikomyawo mumwogerekera nga gyetuli mu kukola naye ntwaleero okuwoninga kuno black bina byoyogera jja mukyala wange mu nonsensiwo nebyoyogera byonna beera ne proof walina asalawo okusuubinga bano bonna abaliwa nti yagenda kukuyamba otegeera nja kuteekayo gwomu otegeera era bwe naakusanga nja kusanga gwomu otegeera teri agenda kuwolereza ebyo byonna ati gwolimu ng'ogenzeyoko ogenze kukola byonna ogenda biroopa byonna ogenda bikola naye nkuwoninga neera nkuwoninga weesonyiwe famire mu bintu bino si bayimbi tegeera nze njogerako nga bw'oyagala era kyenamugamba nemwagwe nvuma nga bw'oyagala nze byenkolerera tegeera noyogera asobola n'olowoozesa abantu mbu oyo talina maanyi nga tekasho anoonya mawulire ali mu stand sobola kukola stand na gayingoyo tegeera sisobola kukola stand na gayingo setagana stand nina oluyimba olusitandinza awutu okwepiica sho yange esho etaliiko nnyombo bwetaaga kino ekitegeera yeemala seetaaga kuba muntu seetaaga kuyomba na muntu ne bwe nkwata saa zino nengenda neneebaka abantu bagenda kujja wano erugogo bajjulewo ekitegeera kino ntibaga ne bwe ngenda neneebaka tegeera bagenda kujja erugogo basangewo nga batudde ssebo bali awo banninze kali muganda wange sinoonya mawulire naye ogayi muwoninga ate muwoningira ddala ate nyongera okuwoninga kyaligwe weesonyiwe famire yange kola ebintu byokka by'obyagala amawulire go nze nvuma nga bw'oyagala ne famire yange gijje mu bintu bye tegeeza